mutukkirize basebo ne bannyabo ebigambo bya taata tebiggwayo naye twebaza Katonda eyamutuwanga ekirabo obudde bwamaze emyaka 9 n'okusoma ne tuganyulwa ne tusoma ne tukula n'atuteekateeka n'atutendeka n'atuluŋŋamya n'atuyamba. Taata yalina omuggo gwe ngogoba ogusukka gw'omanyi kinaddirira ensi eneekusanga enekkuba emiggo gyayo era ffe abaagondera emiggo gye twavaamu era mutulabye kirabyoyosa mubiri ne ttiimu yonna ebadde wano. Obuggo bwasooka ne butunyizaamu nga nze omu obuulyawo ne bannange n'oluvanyuma kitegeera nga ddala kyali kituufu kubanga eddalu lyali lingi, si kuba nti abaana bangi, si bangi nnyo abaana 22 mu omu just mukodome we Haji yalina abaana abawerera ddala ate olwo ffe tuli batono nnyo. Notwebaza Katonda nti abaana bonna yasobola okutuyamba kubanga yayayana nnyo okulaba nga tusoma. Taata yasabanga essaala awaka era essaala yayanga yakyaggulo kubanga ekyemisana tetwabangawo teyabangawo nenjiga nti ng'omusajja nga nange nfuse omwami mu maka kale waakiri neme kumisinga enemiru mu maka gange kubanga obumisinga obumisinze nnyo eri abantu bangi abasajja physically absent, psychologically absent, economically absent, spiritually absent nga tebaliiwo ddala. Sirabanga taata wange ng'ali absent oluusi mbeera absent ewaffe omukyala wange Harriet ngenze ku misomo ngenze mu conference n'ebiringa ebyo naye taata ono bukyatuzaalibwa oba akomyewo mmeka oba akomyewo mmeka ng'abeerawo wakaawe sijjukira kwe nalaba nga taliiwo. Ekyo ng'abaana kyatuyamba twabula muwombeefu ne mu bukakkamu esaabalaba nga bakubagana ne maama kati ekyo kyanyamba nnyo ng'omusajja nga nkula. Of course nga bayinza okuyombamu naye biba byabwe byeyo munda ffe abaana tebitukola ki bwe badde eno fenga batutwala mu maaso. Kati ng'omusajja nange ekinyanjibye nnyo ate ng'omuweereza bakadde baffe batuluŋŋamya wano bannange mwenna gyempeereza wensibuka gano maka mapya twalinga wali waggulu wetwasookera mu nnyumba mwe twazaalibwa taata mwe tuzaalira ne maama ne bakulu baffe abalala bonna mwe twakulira. Nnyumba eyo yatukuza naye yalimu amaziga mangi ogyeko emiggo ate baganda baffe balabye obutabo ne bannyinaffe bangi ne bagenda. Bwe twadda wano Mukama n'atuwa ekisa n'atusumulula ne tunaabiza bujja weetuli tuli balamu tugenda mu maaso n'amaziga Mukama yagasangula mu linnya la Yesu. Twebaza Katonda olw'ekyo kubanga tusanyusizza ate ffe n'atukuuma basigaddewo okukola embaga eya taata Nsubuga nga tuli wamu ekitole. Mami tukwebaza basenga baffe mwebale nnyo abooluganda mwenna twongera okusaba Mukama tukuume mu luganda olwo. Taata waffe abadde atuluŋŋamya nnyo yatuyigiriza okukola okeera ku makya akupimira olubimbi emiggo gyennyini mulala nakeera okukama amata ne mulowooza mugenze ku lubimbi n'asuluka ekyo nayita emmanju n'alyoka akubuuza wagenze kulima oba wagenze kuyonsa nkumbi oluli ku muyindi weesigame booti naye mu ddoboozi liri osinga okuwulira nova ne mutulo n'osooka ogw'ekigo ate n'osituka kukola. Era yatugambanga bino byendimu si bya jjajjange oba jjajja wammwe nga tuyigiriza nammwe mukole ebyammwe. Ekyo nno kituyambye nnyo nga tumulaba apatikana ng'akola yakola wano ebintu bingi. Vanira bwe yajja n'amulima yakubonezibwawo awaka aba atuuka nti nagwa akatale n'agenda ku busaanyi n'agenda ku bitiko oba kikyatakoze taata Nsubuga wano tumulaba buli ekijja nga kiteekako omukono gwe ne maama okulaba nga tubeerawo nga tubeera bulungi. Nabeera omubuulizi mu kanisa eno yennyini etutwala nga nvudde nengeguwe okusoma obubuulizi nabeera mu kusayi wange
ate nga nze mubuulizi we emyezi gye namalawo nafuna omukisa okumusumba. Twala okwebaza abasumba batukozeemu omulimu. Taata kityo eyabuulira enjiri bali ku Mothers Union mu St. Luke, taata nakkiriza Kristo. Ku Mothers temukubanga ba mothers kulera bantu kubanga mutulungamya ne fathers. Sebo taata kanakulya omusumba abasumba bangi. Yusuf Tubowe mukadde waffe yeyagatta abagole bano. Mama yayingira wano 62 n'atandika myaka 6 kati almost ng'afumba. Mama we kutufumbira 91 ne balongosa obufumbo ne batuwa ekyokulabirako naffe ng'abaana okulaba nga tukola ekyo ekisaanidde. Obudde bufa. Eno bayita United States of Buikwe. East or west, home is the best. Kaalo kali different, kaalo kalungi nnyo, kaalo kanjawulo nnyo. Enkuba bw'etonnya mujja kunyumirwa. Nene twagala munyumirwe. Mutuleke ffe abeeno ffe tumanyi kye tubeerako. Enkuba etonnye wano bulungi n'emikolo gyonna egibeerawo n'enkuba etonnya. Enkera batukira amasimu bampa ze zaatukidde mu ngalo. Saidi mira zino tuzizzaako olwo basindika kulaba nga basomoka batuuke gye bagenda. Kyekikawula byalo ebirala byonna. Njagala okwebaza mukadde wange taata nafunye omukisa kubanga sibadde wano bwe nafuluma nakubira taata n'alwala ku kitanda. Taata wange bwe nali omuto nga tukula olw'obukambwe waliwo distance. Oluusi n'okutuula mu ntebe nze ntya okutuula mu ntebe ate ng'otuulamu okola ki? Entebe tutuddemu nga tukuze. Entebe yabeeranga ya taata, redio yabeeranga ya taata, kagaali kabeeranga ka taata. Kujja nga akugambye sindikamu n'osindika. Ekyo kyamuwa ekitiibwa kye nga taata, aye n'atuyamba okutugunjula n'okuwa ebintu bye ekitiibwa. Naye abamu kyatusindika ne kitwongerayoko attachment eyo ne bond n'omuzadde. Maze kulokoka n'okukula n'ennyongera okusembeera taata wange n'okumwagala. Nga konna akaggwa ku muzeeyi oba ndi Bugerere gye mbadde oba ndi wa nziruka Misinde nga mpulira omukwano. Naye twamala kutuula ku mmeeza nze naye ne musajja mukulu Kapiisa omubuulizi w'enjiri muganda we alisagaze eyo ne twetereesa. Nsaba Mukama nsonyiwe effujjo lye nakola ku taata wange. Naye emigo gye yankuba nagamba nagikuba nga kigenderedde. Kagamba nensumulula omutima gwange nga nina ebintu bingi ebyokulongoosa ne taata ng'omuvubuka akola. Olumu yali ankuba nankwata omuggo mu bbanga nentema Misinde egyo nenjiwona. Yatukuba emigo kadodi ako omukulisa kagambye. Ate waliwo omwana yali azina embalu twasoma naye piwano batuzaala omwaka gumu nandegi nze nali best man ng'azina embalu. Kati otamu namba tetwagisoma paka busaawaga paka biri nga nze mpata sente ze bamufuuwa. Ekyo kyabeeranga miggo. N'abaluganda balala bazinanga embalu. Lumu yakomawo nga fena tuliiwo. Balamaze aliwa yawerekedde embalu. Kizita aliwa yawerekedde embalu. Kasozi aliwa yawerekedde embalu. Namutebe aliwa yawerekedde embalu. Leeta byakulabira kwemanya agali ewaffe. Obusungu ne bweyongera. Bano leero kijja okubakola. Kati kyabayita mukulu waffe Edward Nsubuga Saalongo. Ate Saalongo menyera emigo gitegeke naye yawerekedde embalu. Oyo yakutaasa ku olwo. Gamba kati bano mbatadde. Egyo emigo kulu twagiwona. Naye nga famire eri ya muzeeyi watawana wano tuli ba Luganda. Ekibeera wali kibeera wano. Ate akaduli kanyuma nga bimumanyi. Era nze nawulawo katono okunsheeta. Tanga nakkiriza bankoleko emikolo egy'ekiro ekyo nali mpedde. Naye kubanga nze nali besimaani wa Nandegi najja okuzituka Nandegi awo ng'afudde era nengitegeeza aba famire. Ekiro ekyo Nandegi yababulako nenzija mukweka mu kayumba kange. Nga mumanyi Balamaze ntereka akuwanda bagenda kuntawanya ekiro kyonna. Buba bwikyakoma kita ne mmuzaayo naye nga bayize omwana omusiga abuze nga nze mulina. Nensibawo okufulu nze nenzirayo. Nandegi awummulemu. Era olwamulaba ku makya ssaawa 10 ne batandikirawo emikolo.
nange kataba nteekemu singa naggwadda oluganda olwo olulungi naye nga mubikola byonna nga mumanyi emiggo gigenda kubalya. Basebo bazadde bayibuli egamba tosuula muggo bwe gwetaagisa gukole ki? Omwana wakola ensobi mukole ki? Munenye. Guno gwe mulembe abazadde be beenenya ku lw'abaana, abaana be bakola ensibi ate oluusi batutuuga ne babongera n'ebitiibwa n'ebiringa wange wekambireke. Twebaza muzeeyi okutulungamya, okutuyamba. Mumwenna eyo bembulidde enjiri temwanindabye senga sitaata Nsubuga. Natoloka mu ssomero Bishop Senior ne ngenda ne mpaala e Kampala mu Middle East. Ngebula wiiki 2 okukola ebibuuzo nga ndi watata wange omugenzi Ssemuyaba gye nakulira. Famire ya Ssemuyaba mbagala nnyo muli wano, Mukama yeebazibwe. Ne ntoloka ne ngenda kansembe n'ekyo nga neebaza taata. 2 weeks Bishop Senior tukole ebibuuzo nga nze njagala mufune ku ssente ne ngenda mu baganda bange babenga Middle East. Enkera ntandika okukola mirimu bampa kalayi tusindike ku bizimbe n'ebiringa ebyo baali bazimbi balungi nnyo. Nange netandika wiiki emu ne wiiki ey'okubiri ne wiiki ey'okusatu nga n'ebyokusoma byavudde dda mu mutwe. Ntandise okuyingiza ku ssente. Muze yali ene Buikwe alowooza omwana ali mu bibuuzo amaliriza omwaka gwe. N'oli ali eri alowooza omwana yagenda mu kyalo kuba alina mugamba nzija eno kukima ssente. Nga tadda tewali masimu. Balawo okulabagana, bagenda okulabagana. Amubuuza mukulu ono abuuza mukulu munne. Omwana mukima ddi ndowooza ebibuuzo binaatera okuggwa. Kooli mwana kigugamba. Kono nti ate mwana ki mwana gwe nakuwa. Muganda wange omwana tomulina? Olina amugamba munnange omwana yadda ddeeyo Buikwe akime ssente. Muzeeyi simanyi bwe yatunula ne mukulu munne n'ebyali awo nabiraba nkimye n'okunnoonya gye nnali. Beekwata bombi ne bajja nga bamanyi gye tuli. Era balowooza we nnali we bansanga. Taata nanzijayo nanteeka ku baasi ey'e Buikwe butereevu ne Mukono twayitawo buyisisa kima na bukunta bwange nagamba kasoke ngende gye mbadde mbeera kimu obwange agambye bubiveeko tugenda nankomyawo paka wano. Natwala mu ssomero lwe Senior Secondary School nezira mu Senior 4 Senior 6 n'olwaleero ndi kyendi kubanga yakola omulimu gwe nga taata. Senga yali taata mu biro bino yandibadde agamba oyo mwana mukoze ki muwonye agenze n'ensi kandaba abalala. After all yalina bangi baweerera okunoonya nze Balamaze omuyaaye amulumye omutwe ne ssente zigenze zikendeera. Katonda yamulungamya ataase omusiru w'enze ne leero kyendi kubanga taata. Kale nno taata sirina kyonna kyensobola kumusasula. Neebaza Katonda ekyo kyannyambye ke kati n'ennyo okukola wamu naye. Nali ngenda okusaalira okufa nga siriiwo. Nakomawo lwakuna luwedde natuuka mu ddwaliro nagamba gwe wuuyo Mukama yeebazibwe byebigambo byasembayo. Njagala okwebaza Katonda kubanga nawulira ku ddoboozi lye n'okutuuka okuwummula. Mama tweyanziza bannange tweyanziza nnyo. Tusobola kumenya kawumvu nakagga mutukoze obulungi mutuwagidde mu mbaga eno ennene bweti enzito mutuweeseza ekitiibwa tweyanziza tweyanzige. Mukama abawa omukisa.